Munnamawulire Ashraf Kasirye yaddukira mu kkooti oluvannyuma lw'okukubwa ekigambibwa okuba Esaasi mu biseera Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yali mu kunoonya akalulu ak'obukulembeze bw'eggwanga mu mwaka gwa 2021. Ono ng'ayambibwako munnamateeka ate nga mulwanirizi w'eddembe ly'obuntu Sulaiman Kakayire olunaku olwaleero lwe baalagibwa okukomawo mu kkooti mu maaso g'omulamuzi Musa Sekaana omusango guno gusobolwe okuwulirwa ekitasobose olw'okubanga kkooti y'emu eno ebaddemu omusango ogw'ekikula kye kimu ogwasooka okuweerezebwa mu kkooti eno. Mu kkooti ey'omulamuzi Musa Sekaana omutakkiriziddwa bannamawulire munnamateeka ono atubuulidde nti bakkaanyiza n'omulamuzi era nti omusango gwabwe gutandika okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 11 omwezi ogw'e11 omwaka guno era nga bakutandika n'omuwaabi mwene era ng'awa obujulizi ku ebyo ebyamutuukako. Ate ng'omusango ogwo omulala gwo baali baguwa badda okusookako ffe ate ng'era nagwo gwogera ku kumenya mateeka okumenya eddembe ly'obuntu abuse of human rights, so nagwo gufaanaganako n'ogwaffe. Kati tugoberedde enkola nti asoose yasooka owulirizibwa, so ne tukkiriza ekyo ekintu era kyekigenze mu maaso. Kkooti egenda kubanga ffe tuwuliriza oluvannyuma ennaku z'omwezi nga 10 omwezi gwe10 ku ssaawa 4 ez'okumakya, God willing inshallah. Kakayire ono agambye nti bannamawulire okusinziira ku kawaayiro 4 mu ssemateeka wa Uganda awa ebbeetu eri munnamawulire yenna n'omuntu owa bulijjo okukola omulimu gwe nga tataaganyiziddwa. Enkulu ennyo ze tutunuulidde nti ssemateeka wa Uganda awa munnamawulire eddembe okubanga akola emirimu gye nga omuntu yenna alina emirimu gye tuyise nti profession, nti era ssemateeka atukkiriza nti woba okola emirimu gy'egyo gavumenti erina okuba nti ekukuuma n'ekuwa obukuumi okubanga ogituukiriza. Ate bwe kituuka ku bannamawulire amateeka ago gakakasiddwa si gavumenti ya Uganda yokka ne gavumenti za Africa ne mu nsi yonna by the UN Human Rights bye yalituuseeko nga munnamawulire naye ng'era omuntu. There was torture okubanga atulugunyizibwa. There has been a threat to his life kuba obwongo bwe bakuba essasi omutwe obwongo bwabuukamu era bw'atambulira wano atambulira ku medical support gy'alina otambulirako mukadde konna. Maski this element alina ojjambala almost buli lunaku. Era ono ayagala kkooti eyise ekiragiro ekikambwe ekinaasobola okukangavula abo bonna abakola ebikolwa nga bino eri bannayuganda. It's a prayer etali ku Ashraf yekka ng'omuntu yadde nga Ashraf alina obukosefu era tubusaba, naye tusaba ne kkooti etuwe eddoboozi eriyinza okuggumiza ensonga nti bannamawulire balina kukwatibwa bwe bati bwe baba bazze okukavalinga bwe baba bazze okusaka amawulire mu kifo kyonna kyonna. Ashraf Kasirye agambye nti okuva lwe yatuusibwako obuvune buno takyalina kyasobola kwekolera wabula kyasaba ye kkooti okumuwa obwenkanya mu bwangu. Kubanga sobola kufuluma bweru nengena nembako kyenkola naye gataba mawulire so akola kintu kyonna outside because three of the things that are nightmares to me so akubeera musana ogwo, so akubeera mu mpewo, so akubeera under sound singa okuluma nti obeera ng'olina famire ng'olina ogirabirira naye ng'omaze emyaka 2 nga tosobola kugenda kukola naye bino byendimu bituuka ku bantu abalala bangi era bagumiikirizamu ekigenda mu maaso mulamu bwabwe. Mu musango guno Ashraf Kasirye yawaabira ssaabawolereza wa gavumenti olw'ebikolwa ebyamutuusibwako nga kati takyasobola kwekolera mirimu gye. Bw'ebanga ddala gavumenti eriko ddala yeefuga Uganda efuba okulaba nti amateeka agaliwo aga protecting obulamu bw'abantu bonna si bannamawulire bokka bukuumibwa. Kyokubiri bwe batulugunyizibwa nga bwe natulugunyizibwa nga bafiibwako
era nga basobola okwerabira n'okulabirira famire zaabwe wadde nga tebasobola kuddayo kukola mu kaseera ako. Ono ayagala kkooti ewalirize gavumenti emuliyirire olw'obulamu bwe. Omulangira Junju Moses yakusakidde eggulire lino ku lwa KTV Amalindilire.